gwali ndogenda la strategy ya kabona strategy ya mulengera wala jukira ye his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabe ebyencha n'ebyaluli n'ebyo mwaka oguddako tekijubisa nnyo ate nze njubisa byenjogera tonabirabako obulipo wa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bulalamuko ngwe bali nyina kubatangaza kubanga setubiyogera bagamba zekankubuulira amazima kanga kugambe bulijjo obaddewo nga narrative ezitambuzibwa nti Nuupu efuna obuwumbi 3 okuva mu iPod olwaleero omwogezi omukulu yayogedde oba yavugana oba chairman oba ani kuba mawundooza gwe bakikwasa yatugambye bwe baali basasanya sente baali kawakawumbi kamwe bukadde 4 that's 1.4 billion ate eza Nuupu nti zaalagawa nti bwe bazigaana ne baziza mu consolidated fund bagamba Nuupu tenatuukiriza byayo okugenda mu iPod ate balizavinzeewo sente kiringanga bwogamba oyo omwana tasoma kyokka ate waliyo lipooti okutali bigezo okutali maxi kakati nze ndowooza this is the high time bannayuganda mutandika abakulembera gundi ebitongole mubeere nga bagezi nga mwogera ekyokubiri mmwe mwenna abafandinga ba propagandist guys muba briefing next time bajjanga ne factuals aba propagandist tutegeza bafuyi b'omulere bw'oba toyina facts bireke mbuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ze natunulidde nnyo omukulu David Lewis Rubongo yanga nnyonnyola ensonga emu eyo yabatutte mu iPod 1 wabaddewo ebintu bye baagala oyisiza mu iPod okunafuya pate eyo okugeza iPod bw'oba ogigeraageranya eringanga munnamawulire kangereze ku mulimu gwange munnamawulire bw'asoma mawulire ne oba olina masters degree osobola olina okugenda ne weregistaringa ne media council yekuwa olukusa ogenda okolenga owamawulire omutendeke ne lawyer osobola osoma ebitabo byonna ne bwemalayo bw'oba teweewandiisizza ne Uganda oba ebala Uganda Law Society nayogedde muli kyentegeera kino ndowooza bagenda mu Uganda Law Society olina okuligistaringa n'ofuna advocate n'okkirizibwa okubeera lawyer n'awoza emisango kakati ne iPod bweri ne kakati wabaddewo akakunizo akabadde kagala okuleetebwa kanafuye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ki nti si kibiina ekijjudde nti tekyerigistaringa katugeze ngeno bwe tubeera mu mawulire nti tekiri under media council era bwe bakukwata bakugamba tuwe ebbaluwa ekukkiriza okukola nga munnamawulire bw'oba tolina bbaluwa ya media council bakusiba they can even disqualify you ne bagisazaamu emikutu egimu bagisazaamu so kitegeeza ki mwe mugenda kuteeka amaaso nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yanonyeyo ssente tugenda kukola ensobi bwe tulaba tetulowoozanga nnyo think out of the box kubanga ekyokubiri kankikulage na kino Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omusango gwabadde yawaaba kuba MOU memorandum of understanding gyayagala basayininge baagala kusooka kumanya birimu entambuza ya iPod nti kwe kuli n'engeri gye bagabamu ssente anti yeyo engeri gye mbadde nkunyonnyola bo balowooza bavubi omulyo ne gugenda balakira nti buno obudde bw'olaba nti NRM efuna obuwumbi yafuna obuwumbi 8 oba mu obukadde 2 8.2 billion ekibiina ekyandibadde kiddako yandibadde kuba Nuupu kuba yeyina leader of opposition parliament ne kakati olaba ekigiddirira kiringa oba kya Norbert Mao ndowooza FDC gye nalabye yebwe efuna obukadde 8 waliwo ndowooza lukaago bannayuganda badde tebakola ki Nuupu ekekobeki ebirese n'ebiraga tebamanyi nti Nuupu jende litakula ennyanja ne lijjayo muzinzi gwana ne kibisuula wali ku lukalu kakati nze nange kyendowooza bannayuganda bonna Kyagulanyi mukuddayo yolaka yatudde ne bannamateeka ne bamuwabula sigamba kirabika wabula yatudde ddala ne bannamateeka mukuddayo laba bwe tutegedde munnange nti ebibiina ssente bizigabana bwe biti babadde boogera ekibiina ekyokulabirako badde boogera ekibiina kimu kya Nuupu kifuna obukadde obuwumbi 3 mwakitegedde nti kibadde kirina mente funa 1.4 sente baziyita zaani za Museveni ate n'amala n'azijjamu n'ateekamu NRM ebintu ebimu kale newankubadde nti bwetuba ennyo mu kintu ebiseera ebisinga twagala ebintu byonna okubyeddiza obidominating ekiyitiridde n'ate bw'ojubisa ennyo nakyo si kirungi mu bulamu buno ebbanga lye batukumidde mu kizikiza bakkirize nti kati kano akaseera ekitangaala kyajja omumuli gwajjira ku Kyagulanyi His Excellency kati twategeera buli kimu kati kale kambuuze NRM teri mu iPod tegabana ku ssente ezo agikulira yani
Yoweri Kaguta Museveni kyogamba tazikwata naziteeka mu iPod ate namala nazijja mu iPod naziteeka mu NRM lwaki takwata bisawo ebyenaremu n'abiyisa ebbali naawe NRM ne bagamba engeri sente gye zivawo Mwami Museveni NRM yo tebirimu eza akaayo kanjawulo kansuso kasukulumu so n'olwekyo nga nze mukulu Museveni era nga nze ansazeewo obubiina bwine obulala obwefaananyiriza kuba ekikye kyandibadde nagubiina international community obadde gwe bukyobaawo ng'ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe bibeerawo wali walabako campaign z'opposition oba campaign z'ebyobufuzi byaffe nga bazi broadcastinga ku international medias kati byenjogera byanjwanja tonabiraba ku gundi kwa Rujazera halo ne TV zenda France 24 English tonabiraba DW ya Germany tonagiraba ina TV zenda bezikola ebintu bya Kyagulanyi simanyi na gye zibijja kati abasasula Kyagulanyi oba AI generated oba movie nga babyogera ye kale kabajite movie ekyo ye pressure ate n'ekirala ekikulu akabonero bendera mu byafaayo ba mu mateeka bendera omanyi kye kitegeeza kabonero kagwanga okimanyi mu nsi yonna omusirikale oyo yasinga okutegeera kye bayita bendera era avunaanyizibwa ku n'okugikuuma kuba yensi first kati obadde okimanyi era nga ye yalayira okukuuma bendera ng'ogyesibye ku mugongo okutuusaako omuggo nga ne kamera zino ziraba manyi ki ekiyinza obeerawo anti ye yaba omuyeekera lwaki Robert Kyagulanyi kati agyesiba ate yagyesiba ffenna bannayuganda tulina ogikuuma ng'eyimiridde ne buno bwe mukwata kati nako kitegeeza kiba kizibu bendera y'eggwanga kakati omusajja agenda goba abakola bendera enakaseera nedda nze nyina ekirowoozo bapropagandist abatugamba nti Kyagulanyi akozesa AI ekyokubiri atambula ne crowd okuva e Kampala mutuyambe ekintu eki kati nali mumwe bangi e Kampala kale azinimwe bangi mu bukulembeze kubanga osanga ekitundu nga kiriko bakansala enkaaga abakiika nga kuliko 2 10 be bano 5 bammwe mugendeeyo nammwe mukikole kubanga mwe mwina ne budget ennene ekyokubiri okutugambanga AI mwe temwina balungi mu photo editing bakyuse AI y'abaana abato bafuuka abantu abakulu ebifaananyi byetulaba be bafuga empewo be balina buli kimu balina access ku buli kyuma ekituusiddwako ekyomulembe ekize kubanga nze ndowooza eno gugwe bulungi ku social media gugwe 00 nga mwina AI ekuleta abato ne bafuuka bakulu ne Kyagulanyi akoze AI y'abantu n'abaana b'amasomero atirisi bafuukemu abantu abalala AI waabwe AI ne uniform zibule kale tubanirizaako basibe nanyamwe naje musinzire okubanga mutulaba mwebale okubanga gye muli ggwanga Uganda gye tusinziira okubanga tubaweereza muli mutya Saturday drone olwaleero omukulu ajefuze Omunyarwanda wa Bobby yagituddemu Omunyarwanda wa Kyagulanyi woddamu Omunyarwanda wa Kyagulanyi kale sole leka maleyo intulo anchuvula nawadde nkugobya abaana mu comment section ne badda muwoza omugobanga naffe kyano tugidduka kanti okitegedde oli ku masanyalazi ki iyi amasanyalazi ga president leka badulira kikedo tukawo wa ate sister wange naye amasanyalazi teyagafunye president yalekinze video ye ku TikTok eno family bagaye munagiwona ku luno gwekebera Dr. Narukwago Pretty Bet yali ya trending His Excellency yali ya taking family eno wemaro tura mu ntebe mujinonyeze mugirete balino tura mu cabinet si byanjwanjwa si byambu aleka kale nyanjule wayanjidde okugize Munyarwanda Bobby mulala Munyarwanda wa Kyagulanyi sebo kale babuzeeko weyanjule kale sebo mukama wange w'ekitiibwa bonga webale kutuuka ka Saturday okalaba ndala y'obudde ogiraba wayegendereza n'olaba okuva pulezidenti yava mu kitundu kino nti buli kimu kyakyuka boza abantu anti olwonzija lwaki oyagala okujula ebitanajja nteekateeka olwombo lwange gweoyagala amanyira entogowe mutyo kale mwena ababeerako ku mukutu bambi mwebale nnyo kubeerako mwebalire ddala we mujja mukama abaddizeewo kubanga mutoola kinene ffe baani be muteekamu ssente zammwe ffe baani be muteekamu obudde bwammwe
sente obudde munasanya munayo no leero yazoba yalidde bikibwe batya ntigatiga ika anaje yasuze ne bitagwa bwe uba microphone yawe yaragisuula so n'olwekyo munasanya ono bwatyo ayagala omaze okubuuza ku bantu nti urundi mukubabuuza babuuze bo bakimanyi embuuza yange ya kirobadoba style okitegeera naawe baba bakitegedde mwebale munaana balaba abali eyo nawone Canada Australia gwe wakikola otya bali kumbona nabiwacu Kigali bali kumbona kulemerako just nakubeera kumaze ne wakiraba nti ennimi tezirina wezaawukanira omusoga bali kumbona Omunyarwanda bali kumbona kitegeeza kyekimu bali mukundaba ne Munyarwanda baga bali kumbona mu Kigali Kigali bali kumbona neza cyane rwose ubu twataramye turataramye nabo baho bari barataramye wiki tugimazeeko bingi ebibaddewo wiki okugimalako tutandikirewo bakati tusooke tutandike n'ekyipod mwamaze ne mupondoka ne muddayo mu iPod bani abanuupu byebigambo ebiri ku social media ati bwe biba bisolo naddala bino ebisolo ebiri ennyama oba ebirya binaabyo tuyina engo engo terirawo fresh bwette ekisolo naye empologoma erirawo fresh era ekirya kyayo ki naye engo esooka newanika nekasooka nesooka ekalinda weraba nga enswera zigenzeeko ne zifa terya butwa obwo kati pulezidenti waffe asooka nakuleka nga nakudaaza anti tota kibe nga tona kikendenya ndusu ekibe kyekiriwa tobimanya ebyo byakuno kati yabiraba notabira ddala ekibe tonsima bigambo ate nkusimiddewo nkumbi ogirabawo bensuulu mawo omumanyi soko gende maaso nekyipod kale nekyipod kati bali eyo era wedampita ayita ku X bona bajubiletinga bagiyita ku jubiletinga bona bajaganya balina apologists bali eyo propagandists baabo bonna mwali mwogira biki Kyagulanyi kati nga Nuupu eyingiddewo ani akusesa mpozi luli mu kusooka nabanyonyola ntya ku nsonga za Art of War kiddemu gundi akti akantu kenakwata ennyo mu Art of War mu katavaako olutalo lwonna ne uba olina ebyokulwanyisa ebyamaanyi n'oba olina abalwanyi nga balina training nnungi naye nga tomanyi kubegga kuyingira mulabe omuyingire munda omuliire munda olutalo luterukulema kati olumanya twazze ate bajja tutuwulira tujja fuuka kayinja mu ngatto mypod anti nja kabagerera muzungu Akamo does not eat thorns for fun ekegede engamiya ekigirisa amaggwa sikugamba nti ebyenyumirwa naffe tetwagenzeyo kunyumirwa mypod gwerinda ogenda laba strategy ya kabona strategy ya mulengera wala jukira ye his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alaba ebyenkya n'ebyaluli n'ebyomwaka oguddako tekijubisa nnyo ate nze njubisa byenjogera tonabirabako okuva twatandika okwogera nze naawe njagala bonabona abatulaba era mwaba abaddamu ono omwami mumugambe era mumubuuzo oba byenjogera bibeera bya bulimba ate okumanya oyo omwami aliko ye buli gwakwatako kati wuuyo kati sawa zino nze mukamaawo nveewo yamala kunkwatako ogere ku byipod lekatandika anti olwo gyegenze ndi mubalabula bajja lowooza bavubye ekyennyanja ekyokulya naye nga waliwo bino ebyennyanja ebitaliibwa ebyennyanja byonna ebiri mu mazzi tebabirya bajja lowooza bavubye mamba kumbe bavubye ekitimba kati mwagalayo sente mwagalayo ki olwedde sente zibadde zononekerayo nyingi kasooke tugendeyo tulabe obukodyo obulabye kuba yo Nuupu ebawabiriddewo balandika okuweereza sente kuba nayo kati ekoze eki naye atakikulira oba yaninza waliwo amanya gesagala kwata mbu sente bazirizavinga nga za 206 kati Nuupu erina emitendera gyeyinosa okumala okutuukiriza eryoka efuneko ezo sente kati awo anti babeeranga eri nga beewaana Nuupu tejja kufuna ku sente zino okubanga teyajja kati tuzze bakola ki balandisa okaaba sente baziyita zaani za Museveni ate namala nazijjamu nateekamu NRM but
ebintu ebimu kale newankubadde nti bwetuba ennyo mu kintu ebiseera ebisinga twagala ebintu byonna okubyeddiza obidominatinga ekiyitiridde naate bw'ojubisa ennyo nakyo si kirungi mu bulamu buno. Ebbanga lye batukumidde mu kizikiza bakkirize nti kati kano akaseera ekitangaala kyajja omumuli gwajjira ku Kyagulanyi His Excellency. Kati twategeera buli kimu. Kati kale kambuuze NRM teri mu iPod tegabana ku ssente ezo agikulira yani Yoweri Kaguta Museveni kyogamba tazikwata naziteeka mu iPod ate namala nazijja mu iPod naziteeka mu NRM. Lwaki takwata bisawo ebyenaremu n'abiyisa ebbali naawe NRM ne bagamba engeri sente gye zivaawo Mwami Museveni NRM yo tebirimu eza akaayo kanjawulo kansusso kasukulumu. So n'olwekyo nganze mukulu Museveni era nganze ansazeewo obubiina bwino obulala obwefaananyiriza kuba ekikye kyandibadde nagubiina nga kyokola tiiki era kyo nabagamba ne juzi bandibadde nga tebakampeninga na kampeninga kati ku bintu bye bakoze emyaka 4 kye kibatwala mu kubo bakole kampeni basasanye bakube n'ebipande mbale manye ekipande kiranga muntu gwe batamanyi balyoka mutegeere okimanyi ebipande bya muzeeyi bingi osinga ebya Kyagulanyi ewa bw'otandika okugenda ku makubo okwo. Cheap things are always on display. Naye nze nyina ne kyakinalowoozezza bwe mujja agenda mutunulire iPod eyo anuupa okuddamu iPod mulowooze mbuno yazeeyo lwa money purposes. Obulipo bwa Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bulalamuko webali nnyo nakubatangaza kubanga tetubiyogera bagamba zekankubuulira amazima kanga kugambe bulijjo obaddewo nga on narrative ezitambuzibwa nti Nuupu efuna obuwumbi 3 okuva mu iPod. Olwaleero omwogezi omukulu yayogedde oba yavugana oba ekyamaani oba ani kuba mawundooza gwe baakikwasa yatugambye bwe baali basasanya ssente baali kawakawumbi kamu ebukadde 4 that's 1.4 billion ate eza Nuupu nti zaalagawa nti bwe baazigaana ne baziza mu consolidated fund. Bagamba Nuupu tenatuukiriza byayo okugenda mu iPod ate balizavinzeewo ssente kiringanga bw'ogamba oyo omwana tasoma kyokka ate waliyo lipooti okutali bigezo okutali maxi. Kakati nze ndowooza this is the high time bannayuganda mutandika abakulembera gundi ebitongole mubeere nga bagezi nga mwogera. Ekyokubiri mmwe mwenna abafandinga ba propagandist guys mu babriefing next time bajjanga ne factuals. Aba propagandist tutegeza bafuyi b'omulere bw'oba toyina facts bireke. Mbuuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ze natunulidde nnyo omukulu David Lewis Rubongoya nga nnyonnyola ensonga emu eyo yabatutte mu iPod. One, wabaddewo ebintu bye baagala oyisiza mu iPod okunafuya pati eyo okugeza iPod bw'oba ogigeraageranya eringanga munnamawulire kangereze ku mulimu gwange. Munnamawulire bw'asoma mawulire ne oba olina masters degree osobola olina okugenda ne weregistaringa ne media council yekuwa olukusa ogenda okolenga owamawulire omutendeke ne looya osobola osoma ebitabo byonna ne bwebimalayo bw'oba teweewandiisizza ne Uganda oba ebala Uganda Law Society nayogedde muli kyentegeera kino ndowooza bagenda mu Uganda Law Society olina okuligistaringa n'ofuna advocate n'okkirizibwa okubeera looya n'awoza emisango. Kakati ne iPod bweri ne kakati wabaddewo akakunizo akabadde kagala okuleetebwa kanafuye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye nti si kibiina ekijjudde nti tekyerigistaringa katugeze ngeno bwe tubeera mu mawulire nti tekiri under media council era bwe bakukwata bakugamba tuwe ebbaluwa ekukkiriza okukola nga munnamawulire bw'oba tolina ebbaluwa ya media council bakusiba. They can even disqualify you ne bagisazaamu emikutu egimu bagisazaamu. So kitegeeza ki mwe mugenda kuteeka amaaso nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yanonyeyo ssente tugenda kukola ensobi bwe tulaba tetulowoozanga nnyo. Think out of the box. Kubanga ekyokubiri kankikulage na kino Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omusango gw'abadde yawaaba kuba eyo MOU Memorandum of Understanding gyayagala basayininge baagala kusooka kumanya birimu entambuza ya iPod nti kwe kuli n'engeri gye bagabamu ssente anti eyo engeri gye mbadde nkunyonyola bo balowooza bavubi omulyo naye gugenda balakira nti buno obudde bw'olaba nti NRM efuna obuwumbi yafuna obuwumbi 8 oba mu obukadde 2 8.2 billion. Ekibiina ekyandibadde kiddako yandibadde kuba Nuupu kuba yalina leader of opposition parliament ne kakati olaba ekigiddirira kiringa oba kya Norbert Mao
ndowooza FDC gye nalabye yewe efuna obukadde 8 waliwo ndowooza Lukago bannayuganda bano tebakola ki nuupu ekekoeki ebirese n'ebiraga tebamanyi nti nuupu jenge litakula ennyanja ne lijjayo muzinzi gwona kibisuula wali ku lukalu kakati nze nange kyendowooza bannayuganda bonna Kyagulanyi mu kuddayo yolaka yatudde ne bannamateeka ne bamuwabula sigamba kirabika wabula yatudde ddala ne bannamateeka mu kuddayo laba bwe tutegedde munnange nti ebibiina ssente bizigabana bwe biti babadde boogera ekibiina ekyokulabirako badde boogera ekibiina kimu kya Nuupu kifuna obukadde obuwumbi 3 mwakitegedde nti kibadde kirina mente funa 1.4 ekyokubiri nalabye bagamba mbu kigenda kati ate kubeera kizibu Nuupu okugikirizaayo mu iPod okitegedde naye nga akalipo mu ekyo Baraka nabo batebuuse nti ono omwana ekimuleese si kujja buzzi alaka alina kyazza okuyiwa example nyangu nze kanjikuwe osobola okubeera n'omwana wo n'owasa omukyala n'amusanga ewaka omwana n'abeera ng'amusiibye enjala nolanga omwana aggwawo lwoze lwoliwo n'amukakemere nga bw'amukuba ayo omwana bulijjo muwemmere naye tayagala girya tolabanga nawe wooli aganyo girya kati beba abasajja nenga tayagala gimwa wadde kati nabo badde beefulanga nti olaba Nuupu yeefudde engezi etawukanyeeko lweze batandise okkaaba otegeera kwegamba webati enkola yaabwe nti ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tanayingira kintu kyonna asooka kubala kyova olaba ebintu byonna amazambi gonna gazigakolebwa mu sisitimu eno okuva His Excellency yayingira ebyobufuzi wetwalaba Parliament engeri gye balwana buli kimu kyetuze tulaba mpaka nakati kati ne kasasiro wa iPod yatandise olabika kebategedde nti Nuupu ejja ogenda kukomekerera ng'olaba nga ate iPod yefukamirira Nuupu ng'esaba mukama waffe tusonyiwe gwerinda Simba waago ogenda kukiraba so eyo ye Uganda His Excellency gyayagala nga buli omu yuyo nzayizaaka n'empapula za university simanye bazijjuza ndi munamubende sisukamu neraba ensonga ze tuli mu kunyumya kati yeyo Uganda His Excellency gyategeka nga naawe nga gwe munogana kikakatako wooli okubanga oli updated n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ekyo ekirimu okusaasaanya kubanga ezo ssente z'osomye za ggwanga ate ggwanga tekitegeeza kibiina kya byabufuzi kitegeeza nze naawe n'oyo n'oli nga ffenna ssente ezo nga wenakugale mu kusooka sizeenaalemu ng'ekibiina era siza Museveni ng'omuntu either ziyinza okuba ziva bweru era ziva bweru Netherlands nga zijja ne baziteekawo kwagala kupromotinga democracy of course si bwe kiri naye nga democracy yagwe tulina awera nzijja ate zimaze okujja those are the people whom I told you nti they are called narcissists oyo omuntu akujjako ekikyo then ate najja nga akutoolerako nga yeefudde akugabira kati gwe n'omuwana mukama wange neyanze nnyo neyanzeege kumbe ekikyo kwatodde nakuwa akatini kati so ye gavumenti ye NRM bakwata ekyaffe kyennyini ate bo kwe batugabira ate nabo ne batereka ekinene ate ne baagala tubakungirize era tubawaane so n'olwekyo babeere beegendereza nnyo kubanga ekiyingidde gye bali bagenda kukiwulira kiyinza obutabalikira mikono na magulu ekize si muntu nze nali ku ssomero headmaster ffe yatuwa example nga tuyigiriza engeri y'obugonvu yatugamba nti gyotunuulira empewo weba eyita omuti ogukkiriza ne gugonda n'empewo weeguti gwemala oyita gwe guyimuka naye oguwalira gumenye kaki yettabi webale nnyo kati bano ekijja bakirinde si muntu Simba waago Robert Kyagulanyi Ssentamu president wo ejjo leero lwawumuddemu leero lwabadde ne manifesto unpacking manifesto azini kale mu bujjuvu ogimenyaamenya ku kitebe era agimalirize nono gyasinzidde n'agamba tagenda kukkiriza ababaka ba Parliament bona tebadda mutambulirako naye ekimu ku kibamugobeza nti buli muntu bambi abadde yeetaaga okubeera ku pulezidenti ate nga balina ground ey'okukola ndowooza kwasinzidde n'agamba nedda katemuddamu kuntambulirako naye emubende wano gwe mulundi gw'endowooza ogwasemba okulaba poliisi ng'emubulookinga awasigadde sinnaddamu kulaba buzibu obwo sinnamanya ndowooza okwogera kwa byabakama kwamukanzeemu kwakanzeemu poliisi byabakama yenga nyokanga poliisi ngaere chairman of electoral commission aliko high command y'abasajja bali mu uniform
kati bano ba client be abani ba presidential candidate kuba yensonga lwaki baba wana abakamani mukamawe eyamuteeka mu kifo mwali omukozi wa government anti ani yamulonda Museveni ani akulire abamagye n'abapolisi mu Uganda gwe bayita Fountain of Honor. Kati ebiragiro biva wani kuba abasajja bakolera ku order ate mu mateeka ge balina we don't take orders from civilians. Abantu bonna bali mu uniform, they don't take orders from civilians. So oyagala kusympathizinga nabo mu byabakama yagize bagambye akaliro tebakalaba kino kimanyi oba ekyo kyontunuzaamu eryeriisa eryo eryo literabiri eriringiza nebitalikwatako eryo kati bo abatula balina lwokuba balina akantu ke balaba kufe wano ffe ketutalaba omwana ekya nakatema nako abaami abo balitidde ate lino likasuka wala bwenyogera bwe ntyo manyi kyentegeeza international community ubadde gwe bukyobaawo ng'ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe bibeerawo wali walabako campaign z'opposition oba campaign z'ebyobufuzi byaffe nga bazi broadcastinga ku international medias kati byenjogera byanjwanja tonabiraba ku gundi kwa Rujazera kwalo ne TV zenda France 24 English tonabiraba DW ya Germany tonagiraba ina TV zenda wezikola ebintu byakyagulanyi simanyi na gye zibijja kati abasasula kyagulanyi oba AI generated oba movie nga babyogera ye kale kabajite movie ekyo ye pressure ate n'ekirade kikulu akabonero bendera mu byafaayo ba mu mateeka bendera manyi kitegeeza kabonero kagwanga okimanyi mu nsi yonna omusirikale oyo yasinga okutegeera kye bayita bendera era avunanyizibwa ku n'okugikuuma oba yensi first kati obadde okimanyi era nga ye yalayira okukuuma bendera ng'ogyesibye ku mugongo okutuusaako omuggo nga ne kamera zino ziraba manyi ki ekiyinza obeerawo anti ye yaba omuyeekera lwaki Robert Kyagulanyi kati agyesiba ate yagyesiba ffenna bannayuganda tulina ogikuuma ng'eyimiridde ne buno bwe mukwata kati nako kitegeeza kiba kizibu bendera y'eggwanga kakati omusajja agenda goba abakola bendera enakaseera tewagala byamasomero agade ga celebrating independence kati kankubuza akabonerako ke bakoze ne bambaza abaana eswete myufu ne babakwasa ne bendera badde bakikola lwansi oba bakikoze lwa NUP lwansi kuba bannayuganda Uganda yadde ekuza ki independence akabonero kati si lwaki tyalagira tukwate bendera y'ekibiina tetugirina oba ambuleera tetubirina noloza lwaki yaggwanga sokoleke kitegeeza gwe sokoleke kitegeeza musajja nga yabayo abati Kyagulanyi bannaye akubisa gwokutte kitegeeza kakati agenda kwetaya ne bendera ye nga teri katulaba omusirikale ofunanyizibwa munaye nga ebendera agirina wano ebira munaye we badifferentiating omujasi w'eggwanga n'atali wa ggwanga oba wamawanga kati saa zino nga olaba olutalo lwa Russia ne Ukraine boogera lulimi lwe lumu balina uniform y'emu benkana bonna bafaanagana ekibaawula bendera ye representing ensi ye kati n'omusirikale kala jankube nga nange ekiripresenting ensi ye nange kyali mu kkuba kyenyambadde oba kwata omukono nti biwanule yaka kabonero ka Kyagulanyi mu bitimbule mu bijjete mudamu bendera bagenda kati giwa Kyagulanyi ate ye president w'eggwanga tutuukiriza mukolo alayire wakwasa eguni nga empapula nga wezigamba mu mateeka ye president Robert Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkumi kati mbulirayo n'abaludde mu buyinza emyaka 4 we bali bawadde ekitiibwa bendera yaffe omusajja wuuyo myaka emeka gy'amaze mu byobufuzi n'amanyi obubonero bw'eggwanga lyaffe naye yamubalidde akabendera musajja teyamubalidde oli bamubalira bano abamuvuganya abasonyiwa na busonyi bumu abwerekerayo abatagala baswaza nnyo oli omwami omunyalanda wa Kyagulanyi bannaye mulimu lwantama yogera nolowooza byayogera tetulya byenjogera bifu bituufu we mbanga byenjogera bifu kuba nkimanyi ne bafande video zino muziraba mujje mutuwawula oba mugambe nti akavubuka g'olimba tugenda kitegeeza singa nesiba bendera eyo nga bwenne
Nabokola ki? Mwangu ozigula kubanga bagenda zigoba mu kikuubo. Bagenda zigoba. Teri asobola goba bendera y'eggwanga akakabonero. Ate kirungi. Ekirungi ne gwabinkana naye. Naye mulwanyi. Kati ekitegeeza olaba mu bintu bino amanga kankubuulire. Ne waba mujasi kikaaki ne waba mujasi naye nga buli mu kulwanira under the same flag takukwatako era oba comrade oba comrade Pozi wangamba ali yagala soma maje nali njagala nze naturally ndi mujasi era n'ebintu byamaje byegomba nnyo naye nze nalayira wembanga nina okuyingira amajo serving eggwanga nkere ku makyate nsavinge muntu buntu ndiyingira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era wagendera ku buyinza ebyange ebisigadde mwabasooka akakadde akaki yabasuubiza. In serving you don't look for money. In fact let me tell you this, teriyo mujasa alwana ye kubeera bulungi alwana kuba ensi ebere bulungi n'abaana be n'abantu be kubanga togenda ku lutalo mugenda vaayo bampa omusala guti ngende nkyakale ogulimu ne risiki y'okufa nti kitegeera kati batona abakitegeera ekyo kyova olaba mu force osangayo omwana nga abalaata tugenda bakuba emboka abalaata naye nga mu force toyingirayo ne excitement yo kati bagenda gamba NUP etendeka abajasi nze naturally njagala amagye era nga nkola nnyo era mbawa n'ekitiibwa by the way respect all men in the uniform regardless byebakola naye nze mbawa ebitiibwa newe mbasanze wonna mbawa ekitiibwa Segona akyakolima ebikolimo by'enkoko musajja mumuwa ekitiibwa eki kati olaba kankubuulire ku nsi kuno teri muntu asinga kolima nga mwavu singa abagagga be bafa buli lunaku omwavu nga akolima ese bwe balidde enkoko nga nze nasuze enjala naye Katonda kale akulaba olowooza n'awangaala ebyobugagga twakalaba olowooza twalabaalaba dda ebyo byoliko mwana enkya ne weeyongerako abadde ku bigere n'ogula piki enkya n'ogula emmotoka ngaeyakolima ali wali ate ne bwakusinkana muganda wange okoze otya Segona ababusiro kati yabalumbye na kitabo ky'ababiko ebyo byabakoledde asoma ekitabo naga wano nakola kino kati wano yabadde ali mu kugamba bantu mbu yaleeta ambulance waliwo yali omulwadde naye Segona weeswaziza badde kagamba ekintu kino Segona okumanya yeeswaziza yagambye wano obaka video nakabateerayo kati kino kakikugala kankitegeeze ne mu bulamu obwa bulijjo twala nti tuli ffenna tomanyi what our future holds. You never know. Kiyinza otuusa ekiseera ng'ate naawe okunoonya oba gwe wooli olina kusooka kuba simu ate ne baba wagikwata ne bantegeeza either ne ngamba ajja kundaba enkya mbagambe nkyali busy addeyo ne wabanga ovudde mu bendo okusanga Kampala naye ate ne wabawo kali akaseera nga nze nina kunoonya olw'okuba nti you exposed myself to these people who are watching. So buli wolibeera mu bulamu ng'omuntu olina mujjukiza kye wamukolera manya tolina kye wali omukoledde mu bulamu. Segona atambula na kitabo bw'abagamba wano ulira empeereza ati ambulance biba biganye olumu nembaga wache sente alongolo oyo ye mujulizi ebyagwera eggwanga nga chairman waffe bamutomedde naweereza ambulance nembaga weeberuddewo sente zizino badde bayita twalewa beeraitsi wulira ebintu bye bali mu kukola bajjukiza balonzi nti nasindika ambulance abasomesa abatusomeseza okuva mu nasale simanyi biki bw'omala n'otuuka gy'otuuse wala ng'atandika okukunoonya mwana gwe nakukwatako nze nigola nenkusomesa ogugwa kakati ndi mu bulamu bulala kale yaleeta ambulance ne bamunyaga emisaala gye yafunanga ngomba kwa parliament wa Busiro babimujjako teyabifunanga anti yabireeta bamuwanga obululu bwabwe kati ate abajjukiza byaki lwaki balina omulonda era atuuse n'omenya ababaka abaali bakulembeddeko Busiro n'agamba mbu ne bamala bazuukira ne basanga nga muwadde walukagga bafa bagamba ono ye yatusikira abasajja abandibadde batuula wansi ne tubeebuuzangako owulira ebintu bye batandise mbadde manyi nandibadde nga ate nga oyo ye inspiration yange nga mbeera nga banaye njagala mbeere nga Segona kati saawa zino nimalanzala n'omwana nagala njagala mbeere nga Segona ngenderawo ku DNA oyo taba wange
tuba tulina katira abo muntu omukulu be bayita baki ba elites yayimirane ku muzindalo n'agamba mbwera tuteesa mu Kyagulanyi olumala ofugayo ekisanja simanye ebisanja bye bibiri nzagenda okuddako ngaani okitegera nga president kati saawa zino yatambula n'ekitabo ajjukiza abantu kyakola ki bye yabakolera kasitooli jjukiza omuntu nti naye bana Isaac tojjukira nga ndeka nze mba nkimanyi byewakola oba obimanyi wetaaga kujjuka wolaba nga ntunudde ebbali nga omanyi olina kyewankolera manya saasiima ano muli awo n'empuugano yagambye tamanyi protest vote kyemutegeeza kati ate oyose n'oyogera ku mwami 5 erinnya lyettuufu naye simanyi lwaki olivaako luli tetwali wano nga bagamba kati bawagira Mubaraka Munyagwa kati nno munayo lwaliro balangiridde nti kati bali mabega wa Muzeeyi Museveni aba DF benyini mbafuta simanyi ki consultation twala tugende okyagedde betolola ne bayite bali ogenda okulaba nga saako era eggwerawa kyetukuga nti before his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tetwalina opposition mu Uganda tetwalina balinga abantu ababeera mu insurance naroza insurance asasula yabwere nakwata business n'agyokya insurance esobole okumuddizaawo be bano jegera ye mwenyini business n'agyesuulira then insurance egambe eba yali accident ya muliro nga agyokeza nga bakola ki nga bamuwanga la business ebadde egende eggwawo n'agamba kati engeri gyeri mu kuggwawo nga ate sirina capital kanjokyerumu aba insurance bampe capital bibo mpuuga kye yakoze kati yali atagala ki kyegamba nti his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga Yesu mu butuufu ebyaddala yaliyo kati twesuneko Yesu tumulina mu Uganda wabanga byaddala Yesu yaliyo mu byaddala twesuneko kati tumulina mu Uganda his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwerengera omusajja byali mukola yamufulako deputy we namufula leader of opposition mweki kitegeeza ekyo kati Kyagulanyi oyinza omusanga nga addamu ono abantu be bajja omusabula mpuuga nnyo omusajja ku byakolera nakusembeza nakuteeka ku lusegere ife kati kyopolaba nze munamubendo omunyarwanda wa Kyagulanyi nze alina okuddamu oyo lwansonga president waffe ayogeza bikola gwolinda abaana abaipodi ogenda balaba kulabisa paka kuwulira bubi kati yamulabisa mama kyovolaba his excellency yabitegera kyenagambye nekyo ekya art of war mulabewo omukuumirenga ku lusegere that's how you will know his next move kubanga yajalowooza era omulabo owewala mubi nnyo okusinga kuli n'amateeka ge baagala oyisiza mu iPod eyo nga gakuba nuupu kobo kati naffe tukonkonye temukigaba nayo nyabo anti ebiteeso ebyadde bateeseza omwana atulengawo mu iPod era banayogera mwena abasonda sente zammwe saagala mufune kukankanako nambwe ekibiina entu byebibala kalijukira obusajja obwadde butulanga eyo naye otandika okutulima empindi ku mugongo nga butupangira ekintu ekibi kati katulabe babunawatuzanga enkiiko mu kyama ate tulina secretary general aliko drone ayinza nakofula abategekera entebe aba iPod kumbe nga yali awo oli omwami gwe buuza abeeyiga nga ekitebe si yali akulira abainjiniya gwe babuuze bamulabira mu butusi na element na overall omwana yagambye ku internet yoko mu comment section ku video yagambye kana akasajja kakunyonyola Bobi n'ogamba bako kanyumya ku mulala atenze gusirabanga ng'owulira kanyumya bipya kati nange oli wano olina ng'egyo mbalidde mule wesirubongoyo engamba Kampala Central nga yamaze ofuna amata kati oyo mwami walaba ebyaliwo mu kalulu kaffe akekawempe abasajja bayaga nga wali akola 24/7 walolabye kana akagunya akafaanana ennumba akazimba obudongo ku kisenge speed gye kazimbira wali ogirabye naye kasobola olaba akadongo akalungi ne kakalaba ng'ebyo katabalanga ne kagenda ng'ekabalanga ne kakaleeta wano era oyo Rubongoya gwe baleke olumu bajja natulanga naye nga balowooza kyamaanyi wabwe yabatuuza kumbe Rubongoya yabatuuziza oli omwami afuuka akawuka no wali gwe ali very intelligent akasajja kano kasudiya nimba sogoleke nyina kiru kyesinamanya abatulaba bannaye mu mbuli kyebayita national prayer zibeera za Museveni nga president ziba za ggwanga webale nnyo kulonna bajja zibuka amaaso n'abatayagala national prayers
national prayers ate ne bazitwala wa muzeeyi waka nange kyenewuunya ate national prayers kiba by the way kijja kityo kubanga babisaka bagenze ku national prayers nisiraba church y'abakatuliki yo terimu mu ggwanga muno ekyo okibuuzawo tunanyi n'ebibuuzo bw'olaba mwami Museveni abasaba essaala wabeera ali walolabyeko omukatuliki ng'asaba aba ba Church of Uganda balokole bayisiraamu anti omunnyo tegukolagana na mata ani munnyo nze church y'abakatuliki mata munnyo guliwa nze simanyi totandika mbuzi ya miggo ate nze njogedde ki ekyo nkyakigatta kikyannemye otegeera abatulaba simanyi oba nammwe mukimanyi abakatuliki ku mikolo gya muzeeyi bagobayo bagobe bo be batagendayo sigera balabayo olira oba lwakuba bamujjookera nnyo ne his excellence yakiyimbako naye the late Lucky Dube, if you stand for the truth you always stand alone kasita olinywerera ku mazima ebiseera ebisinga olikola kyo libeera bwomu ekyo okirabye kati ani ayimiridde ku mazima kati ate waliwo ekirala webanga ekigurupu kyabangi negamba ali ku mazima asigala bwomu ngaate kyakyabakatuliki esigadde bwomu kyaki y'abakatuliki eyo erina amateeka agabafuga okuviira ddala e Vatican waliwo bye anti they don't serve individuals kati bo nga bo balina amateeka ago kati they operate worldwide shegere ekintu ekyo bo tebatunuulira individual kubanga gye bava bannange bafaaza ennaku gye balina bo balaka ate Uganda bali mu ndala bannange bakugamba n'oyagala obuuza atanawulira aliwa naye nga ate nga ekyaki ennyini yesinga osoma ebitabo by'eddiini n'ebitegeera oba okuba n'abalondamu ennyirira wamulabye pasita eyayiye ebirabo n'ayomba mu kyaki mbu bamuwadde bitono nze mulimu bye sikyalaba nabiko abo abasajja abapasita abo ate kati omusajja bugingo yatugala tuzimbe Pentagon kyebayita sikamu okimanyi bulungi obufere obwenkukunala obwebitabo kati mu nsi endala ezirina amateeka ngaera zirina okulembeza abali active ekyo oyo omusajja ndadde akyayimiridde bugingo Pentagon yagagenda ogibuze ennyoko jandibadde akyayimiridde kyokka namulaba ejuzi mu kituuti ng'agamba ewa omusajja kyagula omusajja bugingo wavaawa bugingo wavaawa yo yabadde mu kituuti nagataayo kyangako ku bayibuli nagamba abanyumiza wano mboli yamusuulawo mbuka nakaweta bino byuma ogenda muduka n'okigula mukyaki mu bayibuli kiriwo ekiragamu bonna baalimu nti omukazi omuwasa olina omwambaza empeta oliye bugingo olupapula lulamba okitegeera ezo zonna mu ngeri y'ebyenfuga ezo projekiti gavumenti eziteekawo projekiti ezo gavumenti eziteekawo era njagala wano Uganda ate njagala naddala abavubuka mbagambe ekintu kino okutegeera ebintu ng'ensi bwetambula tekyetaaga kusoma nnyo tekyetaaga kuba w'amaanyi nti oli muntu mukulu ate tekiriko nti wazaalibwa mu famire ez'enjawulo oba famire ennene oba engagga nanti kyetegeezaawo obugagga nti projekiti za gavumenti kyova olaba nti n'ebiba byakunywa oba ezo gavumenti z'owulira mbu zibeeramu enjaga ennyo kati ogiraba Amerika yeefula erwanyisa enjaga ennyo naye okimanyi mu nsi yonna esinga okutunda enjaga erina nekyebayita open market okitegeera kati ate batwogera ku njaga z'Abamerika tetutegeeze eno eyaffe ey'ekiti ey'ekikola bamweyana za bika bingi narcotics nyingi nnyo kati bakisetinga okuviira ddala waggulu ne basetinga ne bamafiya bossi baabwe kati gavumenti nga yerina omusolo gwekuŋŋaanya kyokka tebasobola kuggwamu era badduka n'abaana ba streeti naye nga bamafiya bossi bali munda waggulu okitegeera kyekino juzi Katana kyali abanyonyola olwongezako balaga system ng'engeri gye zikolamu owekitiibwa Katana we yali ku kituuti wane mu Bwende gyabanyonyola n'agamba manyirwa pikipiki za looni ezo za bbeeyi nnyo lwa nsonga kampuni ezizireeta bannyinizo bali mu gavumenti balina kukola nga banyunyunta gwe omuvubuka kubanga nze sirina famire tugeze kati nga nze sipangisa otegeera nafuna omukisa nti kale mbeera mu nnyumba ya muzeeyi wange yazimba tugambe yakeero zimba natutegekera abalenzi natteeka wali ennyumba
ne waba muvubuka nawe omulala ng'opangisa oba akola ki bw'okola sente zo nga tolina kizinyunyunta ogenda gaggawala ate gyokoma kambagambe ekintu kino gyokoma okwala sente ng'omuntu obwongo bwe gye bweyongera okubikuka ogenda gaggawala otandika okugoberera ebintu ebigenda maaso mu ggwanga otandika olaba nga oluusa kulembera talina kyakusinga obeere nga tomweguya ofuna akadde akazimba ekintu kyo bano abakulembeze baffe abakwanisa sente abajja nga basasula obusente tajja kugula na 15 okukubbira akalulu omuteeke mu ofiisi agenda abbe sente z'eddwaliro oba ez'oluguudo kubanga ojja kuba tomweguya nga sente zirina kati strategically bakikolera waggulu nabaga abavubuka bano nga bakulakulanya ku speed kiki kye tubateekamu ne kibanyunyunta kwekwata bajaji ne bagikuba gisasula emyaka ebiri being on one thing for 2 years ago manche kitegeeza kinenemu okimanya obulamu bwo bubeera buli luddawa kyategeeza omwana gwe wazaala excuse me omwana gwe wazaala ku lunaku lwojjayo piki ogenda gimalayo nga atandise okusoma okolera eki naye nga it depreciates something that loses value nga kinenemu ojijirayo jukirayo ojijirayo wetandika obala ate interest rate yayo eri permanent te reducing with the time eri constant etambula wojijjayo ngera osasula 8 kitundu mpaka ngewedde nebesigaza olupanka lumu era zolina okusasula something that loses value. Tumalirize tuve wano systematically webatyo akati nebine ebibiina ebirala nezo project zonna nga twogedde systematically abasajja abo bakitegeka nga tetunagenda wala leka twogere ku mwami ku mutabani wa Chefali Eddie Kenzo Musuuza omanyi eno regime eretedde abantu bangi balatira mu bulamu bw'Abannayuganda no balatira mu bulumi bwaffe yatudde n'agamba mbuye sente zibamuwa mbwalaba abantu nga bapalaso mu palaso ya vice president mu federation mbu nga bayimba kulale za his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu n'olwekyo abantu kikabwe ekito tebajja kufuna ku sente zaki za federation mbu kubanga gavumenti ye NRM yezibawa kale ate tebasobola kuziwa muntu mulabe we NRM wembuliza Bannayuganda ekibiina ne gavumenti byawukana kanti akugambye gavumenti eri mu ekibiina ekikolera mu gavumenti eyo kyekyaba wabu. That's what I told you the other time. Kati Kenzo gwe muli mu kudiscussingako tetumudiscussingako tumugambako kale gwe muli mu kwagala olowooza nti mugambako he is a confused man when it comes to ebintu ebimu yatugambako kakati ekyongo kyadde nebbali omanyi abantu baba boogera times babeera ne excitement Kenzo there is life after NRM webale nnyo kubanga ate munaye kati yazuuka nti mutabani w'omulwanyi nakitayogeze maanyi omulwanyi yamukuza ajja ti yabyonoona ebyanyonyola tebikontradictinga nze ng'omusaayagala nabyogerako osobola ovaayo booti salamu tofaayo and two bo nga bo balina ekizibu kimu baba boogera balowooza boogera n'ababuyabuya ekisooka Kenzo kiwabadde yogera wabadde mutuufu ne sente ezo zaayita mu bajeti eyeggwanga musolo gw'Abannayuganda ate we yabba nti mukuwa omusolo tebasosola oba waninawe mubato wagire NRM tu bw'owagambye nti kale pati eri mu buyinza singa pati eri mu buyinza yazikuwa chairman yandizikuweredde mu state house bazeeta mu lukiiko lw'eggwanga olukiiko lw'eggwanga terukolera pati lukolera munnansi ate era ekibiina si kye kyakoze lwakwanze ng'omuntu nakyo lesaagala nnyo okwogera ku Eddie Kenzo lwaki Kenzo gwe mulimu gwe ogwamuweebwa omanyi abo abaana beemalamu vali mu bintu by'okusaaga balina ebifo bye bagendamu nga abadde talinyangawo kati obudde buno bamutwalawo noza walabye liri pazo gundi bwe yabadde yamwettidde ayomba abantu tebamuwanu ne Kenzo waliwo akakenzo mukazi we najja n'ayogera n'olulimi lweri naye nga sajja banyiivu kikyentegeeza they are on work as they were contracted tibali contract egamba kunoonya kalulu naye nze kambabuulire mwogereeko ku bitono
balikalawo balatira mbulumi bwaffe okubalata kikyandibadde kibi balatira at least mu mulimu gwo nti erinnya Kenzo likuwadde obugagga naye tobalatira ku kintu kiri ku national issue nti nze ku makya webukeera ku makya nengula emmotoka katugeze nga ku YouTube kuno ku bansondere ne bagimpa bwe nzija kuno ne mbabalatirako abagisonda neerabira singa mba nagijje mu kulima emmotoka yange katugeze nga gadgets ezikola nakwata sente zange nenzigula ndiwadde mba okusalawo ndeetaani nzije wange naye kakati obudde buno bandrivinga kubanga bwe naleeta kamera nenjitunuza mu bantu they have trust ate trust nyino gizimba mu bo gye bandabamu ekirala banange abali ku mugundi kulale za muzeeyi kamera mugitwaleko mu bantu baleme gisibiranga wantu wamu awali tenti y'abakulu ne stage betoloze senga 360 ekyokubiri eyo nkuba y'ebifaananyi mu geography waliwo kibayita forecast waliwo nekibayita aerial view waliwo nekibayita obareya biki ebimu ngendize kubanzi geography nakoma nadda kati emyaka giri 15 nga sibisoma abiri ndowooza kofe tukaddirwa kuba emyaka Katonda agituyambe buyambi n'agikwekera mu bimu olya bulungi naye ekifaananyi kyemukuba kino nedda mulina gadgets zonna bini live mubeera mulina ne drone nziraba mukuba kafaananyi akawa waggulu we kati competition ku social media enyume kubanga ti bino bye mugenda aba propagandists ne bagenda ne bagamba AI mu video tugikuwa gye editing mukasambidde gwe nalabya ayogera yenze kati nzo Munyarwanda wakyagulanye nze manyo gikozesa bawezange kale Kyagulanyi alina abagikozesa mbawezange eziriro puliriza musobola tukyusiza AI nejje ebifaananyi by'abaana abato n'ebifuula ebyabakulu nabo ebyabwe nakyo banaye temutuleetera kwogera ng'abali mu campaigning nga muzeeyi mwe mutuwogezaako kuba muzeeyi tannakyogera naye mwe babadde emirimu gende ku mativi ate mwogera birala leka nkubulire kino Eddie mujje mbadde nsaba abali ku TV ne ku radio wano NUP ensasula tekuwa nange tensasula nawe tekusasula n'okumanya abamu tebamanyi ebizibu bya ssente oba pressure y'okuba ng'otidde omulabe n'osaasanya ssente gwe nga tolina bintu by'okoze bisobola kumatiza abantu ekyo kyofuna nze nyina ekirowoozo obadde kyo nti mulimu abantu abalowooza nti ekintu okubeera ekyebbeeyi bwe bulungi bwakyo nedda nze nyina ekirowoozo bapropagandist abatugamba nti Kyagulanyi akozesa AI ekyokubiri atambula ne crowd okuva e Kampala mutuyambe ekintu eki kati nali mumwe bangi e Kampala kale azini mwe bangi mu bukulembeze kubanga osanga ekitundu nga kiriko bakansala 6 bakiika nga kuliko 2 10 be banopu 5 bamu mugendeyo nammwe mukikole kubanga mwe mwina ne budget ennene ekyokubiri okutugamba nga AI mwe temwina balungi mu photo editing bakyuse AI y'abaana bato bafuuka abantu abakulu ebifaananyi bye tulaba ate be bafuga empewo be balina buli kimu balina access ku buli kyuma ekituusiddwako ekyomulembe ekizze kubanga nze ndowooza eno gugwe bulungi ku social media gugwe 00 nga mwina AI ekuleeta abato ne bafuuka bakulu ne Kyagulanyi akoze AI y'abantu n'abaana b'amasomero atinsi bafuukemu abantu abalala abakulu waabwe AI ne uniform zibule kubanga mugenda tuleetera okwogera kati nga bwe nalaba Dombo nga tebagaba mmere t-shirt tebazigaba nedda eno wiiki ng'eggwako nyina abantu babanyiriza ddala nga ndi mu kugamba gwe tofaayo nga 15 olwasi 11 zijja kubeera lwakumeka bali eno December zijja kubeera December 15 December President lwajja eno Museveni mwami Museveni lwajja eno ffe tetulina buzibu nabo nze nabawadde ekyokugeza twakeera nga ebintu byonna by'NUP biri ku street bitundibwa tubigula n'amasanyu mangi kati nabo babiteekewo tubigule ebyenale ekyo kinene mukko anti tubagala nnyo nedda gobadde tokimanyi olaba omuntu wakeera ku makya munange kino ekintu nkiraba nnyo olaba nze ne bukya ku makya nentandika okujja mu kamera muno nga njogera birungi byenaalemu ababeera mu comment section bagamba bansasudde kubanga kyebamanyiiza kyokka bwe ndi wano bwe tuwojja nenkyaza abenaalemu kale kati nenkyaza gwanupu noyogera obulungi bwa pate teri ajja mu comment section nti Kyagulanyi akusasudde kuba bakimanyi twogeza bwagazi kati state gye tulimu mbi eyo eyokukkirizanga nti ojja oyogere kati kankugambe nyina gwe mbadde nvuga naye olwaleero mbadde mumuvuga muno ng'atunulira amakubo amakole muno mugende mulina amakubo malungi ag'omu tawuni ne mugaye malungi bakuba eriyingira bbi obudde
buno nga naze kutuula kwogera ku makuba amalungi muno state ya Mubende nga Mubende wallahi wangi wenga kulaga ekigatto okimanyi sente neewole nga ate twandibadde tuyina ezaffe ate nga ku byogaga tetulina ebyensibo kyandibadde kisoboka ne balance nasigala nawo ekyokubiri gwobadde okimanyi nti okukera ku makyo osanga omuntu mu leediyo oba mu tv ng'ali mu kwogerera bulungi enaalimu bagamba basasuddwa si bagamba kyaddala baba basasuddwa ne waba yazenga patriotism ku patriotic ng'azenga kwogera lwa mwoyo gwa ggwanga ebibi enani mu byetusiza ku bantu bingi teriyo omuntu asobola kwogerera neddanga si nekyo kyokka be bakitandikawo okufuna abantu be basasula bajje bakwanisa sente nti teboogera faction boogera n'ebitali excitement y'akasente kali kati bwewafuna obuzibu that's why omuntu bw'omugamba ennyo n'omusigira ekifaananyi kyenaalemu nono omubaka w'e Kasambya naye yabyogera mbu Kyagulanyi akozesa AI ku X no wewali entalo z'abakulu abo zibeerayo nnyo nze sikanya n'ekyo naffe ab'enaalemu tuzikole kale kankyuke mbeera owa pati kati lwaki oyagala nkuzire leero nze anti ndi munnamawulire siba na kibiina kati gwe wooli nze ndiwo lwa pati kati you are acting yes naye buli lwogerageranya ku kibi nga si kirungi munaye olulimi lutonzi muganda wange kankusese abaluganda Kyagulanyi NRM teyandibadde embi nga pati ekigifuula embi be bantu okuzimba bwa natagambwako mu kibiina era y'ensonga baali baagala akalwadde okasiiga Kyagulanyi ku bampuuga ne ku basegona ne ku babeedi bwanika kati ye Kyagulanyi n'abagamba bwe tuba tuli mu kugoba musota mu nju ate leka kuleetawo ndowooza yakwaluza misota katugitte gyonna n'amagi tugaasi so y'ensonga lwaki kiba bwe kito byo naye ndowooza we twatandikidde Saturday drone kabadde kati aka Saturday drone mu comment section leero ndeese omunyalwanda wa Bobby Mwami Kirumira mukosefu mu oluvannyuma lwa gundi lwa kampeyini za muzeeyi za Robert Kyagulanyi Center mu Kasanda eyo yali akulembeddemu enteekateeka yonna e Kasanda mukosefu tanaddamu naye nja mubaleetera kyemayi either Sunday nkyoba Monday ayinza oba afunyemu ku maanyi tujja muze waali buli gwolowoozaako muyina kadde ka keeke kaba tekannabaawo omuleeta mukyazi sibula kuba tulaba mwena abaliko era abatulaba mwena muli bangi musheyalinge mbeera nkibagamba ne mubeerako 3-2 sheyalinga mwana kasheyalinge musheyalinge bino birijjukirwa mu bitabo byafaayo nti twanunula ensi yaffe nga tetukutte yadde muggo yadde jjinja nga tukutte fulaga ambuleera ne bona giyita ambuleera okubuzaabuza gwe nkumanyi okyepennaye kyetidde kimu fulaga bagenda zigoba katale k'eggwanga andi kati oba muyekera wa ggwanga asabegeza mu fulaga kubanga kankugambe mu protestive vote eno nga bakabanja process y'okabanja ng'etuuse bannayuganda 5,000 bwe gyeyiwa ku nguudo nga muyina fulaga kyekiddako ate kati ali mu buyinza ategeererawo tukiro gyesibya wanisa emikono why era emikono gyaffe gijabeera nga bagiraba kuba kimanyi kino tekyetaaga nakubaganyako birowoozo bagenda kakwatamu era fulaga zaffe ziriyo ziwumudde n'engoye n'engatto twatereka tezirina kugwako soole nga mwalirwedde tujja tambula tukabanje anti his excellency yatugamba webalangirira atandikirawo kuba embuutu webalangirira atandikirawo kuba embuutu olangirira otya ebyekalamojjange ebyakampala yagambye naye nze ndowooza bwemba gavumenti eri mu buyinza nzikiriza nengenda mu kuteesekanya ne Kyagulanyi ebigambo byagamba abavubuka kulaale si bya bukyayi si bya ki wabula abawe essuubi nti bebo bokka abasobola okwejjako ekirwadde ekyo kikyamu ekyo nno ng'okigambo omuvubuka kankugambe kiringa bwe naakugamba kikyamu ku saidi yo ya kigambo oli oba kikyamu ku gavumenti webale nnyo ekyayagala obuyinza kati olw'omululu guli gwe wayogeddeko ogwa ssente abawabulamuzeeyi tebasobola ekyo kukiraba ne bamugamba kubanga akalimu kaba kasaanawo amazima kankugambe ekigambo kyayogedde nze erwe Nakasongola nti baladisi agenda bagoba tebalina mugaso nakitiddemu ate bagulina kati nina chairman LC5 atwala district number residential district commissioner anonyaki kiba kitegeezera centralized government teriyo anti Mwami Museveni manya decentralized tajagalawo manyi lwaki kyajagaza muyiganga Mwami Museveni bwatunula wana basi watunula Mwami Museveni ensonga lwaki tayagalawo local government eri egi ayagala buli ssaawa babeere babbeega
anti kubanga local government yajijjako sente n'azizaayo kati bwe bamala ozikuŋŋaanya ate ziddayo ate ne zimala ate ne zidda n'omusolo gwe tukuŋŋaanya wano newe local government olina guweereza eri yakimanya nti buyinza okukeera ku makya local government neekulemberwa opposition bajja kukola ebirabisa nazikwata nazizze banasisiti betugamba atwala ekikyo nakutoolerako ye ng'omuntu mwami Museveni tayagala local government ayagala ebeere nga bega. That's what you call dictatorship. You dictate everything. You dictate everything, dictating everything. Basaba banyabo kuva gye twatandikidde muzikirize tugenda basibulira wano atakumira musaala nasinga tetunavaako nyongera okubajukiza mwena mwena abanyarwanda mwena bavandimwe community eri mu Uganda erekiriza mu Kyagulanyi ndooza first lady mwamuwuliddeyo yabadde Kyankwanzi n'Ekibogo byogere mu Lunyarwanda yaluvuze bulungi nnyo ate kati akudiramu emboozi takola ki so kuba kibanyonyole mu Lunyarwanda nja kuba ndabye first lady mukamwa kinyonyole bunyonzi toyogera byayogedde abanyarwanda mwese abavandimwe nizere yuko aho mwari mufite impungenge zashije kuko ibyo bababwira ngo Kyagulanyi azirukana abanyarwanda namara kujya muri ofisi amaze gufata ubutegetsi byose mwabibonye none se azatangirana n'umuryango we nk'uko nje mbibabwira igihe cyose azafata se umudamu amwirukane niyo mpamvu mbona mbabwira ati iki gihugu nacyo ni icyacu kuko hano ni iwacu ntacyo uvaho kandi nta n'icyo upfirwa kuba nawe ujya mu bintu cyangwa ukora icyo gikwiye kugira ngo iki gihugu gitere imbere kuko rwose twagize n'Imana twagize n'umugisha ati first lady ni umunyarwanda nk'uko yaruvuze kandi rususurutse mwarwumvishe nubwo yese yego wenda bimwe byamuvuna byanamugora ariko mwabyumvishira amakuru yabahaye mwese aba Kyankwanzi aba Kiboga cyane cyane muri mwebwe bo bagerageza kumvisha yuko hatari NRM mudahari nizere ko buri kimwe mwakimenye kandi mwagisobanukiwe for God and my country kintunze boy sitegedde mu ndeye uvumyo oluvuma kale tubasibulidde wano olwako olwaleero